Emirundi mingi omuntu bw'alwala n'agenda okulaba omusawo kyasookerako kumukebera maaso, ebibato n'okumwasamya okulaba olulimi. Essira ku mulundi guno tulitadde ku lulimi ng'abantu bangi enkyukakyuka ya langi yaalwo tebagitwala nga nsonga. Dr. Oscar Mugerwa okuva ku ddwaliro Ensambya wamu ne Dr. Fred Musenero owa Mazion Medical Center Kanyanya batubulidde nti olulimi olulamu lulina langi gye lulina okubeeramu. Kakala kaalo kabeera ka pink naye nga kali light. Olulimi bwe lufuuka olwa bbululu, omusawo agamba nti kyoleka obuzibu ku mutima ko n'amawuggwe. Kibeerawo nnyo mu baana naddala omwana bw'aba alina obulwadde obw'omutima. Mu bakulu nakyo kisobola okubeerawo ku bantu balina endwadde ez'omutima naye tusinga kukira mu bantu balina ndwadde z'amawuggwe. Kabeera kabonero mbu oxygeni tatambula bulungi mu mubiri. Jjukira oxygeni amawuggwe ge gamuyingiza then system ey'omutima neekola ki neemutambuza. N'ekibumba bwe kibaako ekizibu gamba nga kifunye obulwadde, olulimi lusobola okukyusa endabika yaalwo. Ebiseera ebisinga lufuuka yero abantu abo bw'aba mweru kale mweru yerumu nga si muddugavu nnyo ne skin ogiraba mbu ya yero naye nga zifuuka yero almost n'ebigere. Kaakati ekyo kitera okuva ku endwadde ez'ekibumba. Kino kisinga kubaawo ng'obutafaali bumanyiddwa nga red blood cells bukoseddwa. Oluusi kibaawo nga waliwo ekintu ekimenya obutofaali bwa red blood cells mu mubiri. Abantu abalina obulwadde bwa nnalubiri kubanga obutofaali obwa red blood cells buba bwatika oluusi bakifuna. Naye kyo kyangu nnyo kubanga bwe kijja oluusi osanga n'amaaso ga yero ne skin ya yero n'engalo n'ebirala. Waliwo olulimi luno lwe lufaanana ng'ennyama embisi. Kino abasawo bagamba nti kiva ku birungo ebiri mu mubiri okuba ebitono. Ekyo nga tukiraba mu bantu abalina ekirungo kye tuyita B12 nga tekimala mu mubiri, kireetera ekyo kye tuyita beefy appearance. Kinga omuntu olwala awantu wonna olulimi lubeera lulwadde nga lulina ka bacteria oba ka fungi oba kawuka konna konna nga kalwataakinze. Era olulimi lusobola okulaga nti omuntu talina musaayi oba gw'alina tegumala. Kati ate wabeerawo olulimi lwe lubeera kye tuyita pale, lubeera ng'olusiiwuuse. Kaakati ako kabonero ebiseera ebisinga mbu omusaayi mutono. Naye mu bireeta omusaayi omutono mulimu kiri ekya B12 ekirungo ng'omubiri tegukirina. Ekyo ekirungo abantu nga abatalya nnyama strict vegans bakifuna nnyo ekyo ekizibu. Then waliwo ekirungo ekya kye tuyita iron. Omuntu bw'afuna iron deficiency kiyinza okubeerawo ng'oba abadde mu accident oba diet oba ekyenda nga tekyabuzobinga kirungo ekyo. Kati olulimi lubeera pale naye lubeera smooth. Olulimi olubeerako obuntu bw'olwegendereza nnyo bwe tuyita papiri bubanga oba obuggwa obwoya. Kati butuuka ne bukola ki ne lubanga luli smooth nga luli pale nga luli smooth. Kati oyo omuntu kimanya mbu talina musaayi naye likely kiva mbu talina iron. Naye kati waliwo olulaba ate nga lweruse nnyo oluusi lutulaga nti omuntu talina musaayi. Naye ate wawole lweruka ennyo especially mu baana ennyo ate gayinza okuba mata oba mabeere. Waliwo olulimi lufuuka oluddugavu oba okufuna ebibala ebiddugavu. Omusawo agamba nti mu mbeera eno emirundi mingi wabeerawo ekizibu ku ddookooli oba ensigo. Mulimu obulwadde obwa thyroid, waliwo endwadde zetuyita nga Graves' disease. Thyroid ly'eddookooli ligenda mu overdrive. Abantu abamu basobola okufuna dakening oyo. Ate bulaaka oyo oluusi era agenda mu bifo ebirala ng'engalo oba n'ebigere oba n'enkobo oluusi ez'abamu. Then waliwo obulwadde bwe tuyita adrenal insufficiency. Ku kidneys waliwo organs ze tuyita adrenal zitudde okwo. Bwe zirwala ne ziremererwa omuntu kiyinza omuviirako olulimi okufuuka bulaaka. Okusinziira ku basawo waliwo n'abantu abafuna amabwa ku lulimi lutatadde. Na kino kiriko ebintu eby'enjawulo ebikireeta. Kiyinza okujja mu bantu abalina immunity entono, low immunity. Oluusi kiba waliwo obuwuka obutambulira mu mpewo obwa viruses bwe tuyita herpes nga omuntu abufuna nnyo. Oluusi kiba kuba abantu abafuna ekikeeto oluusi bayinza okufuna ekizibu ekyo olwa asidi okufuumuuka n'ava mu lubuto n'ajja ng'amwokya. Abamu oluusi kireeta n'amalusu ng'omuntu aba n'amalusu mangi. Endwadde enkambwe gamba nga kkookolo, siriimu n'endala zisobola okuviirako olulimi okukyusakyusa endabika yaalwo. Then waliwo kye tuyita kibanga ekitiko
olulimi ne lujjako ekintu nga kya white nga kiringa ekiriko in fact nga bwogeza okijjako n'olulimi lubulidinga kaakati ekyo tukiyita thrush olwo thrush kitera okujja mu bantu nga immunity ekendeddemu mu setting yaffe mu Uganda tutera okukiraba ku bantu abalina obulwadde bwa kawuka oluusi abalwadde abasukaali bakifuna n'abantu abali ku ddagala erya kansa oba abalina kansa. Akantu ke tuyita oral thrush akantu ako bakayita kakandida. Kakandida ako kasobola okubeera ku lulimi ddala ne kabeera ate nga amata naye ate ng'omwana akola ki mulwadde. Olw'okuba nti olulimi okufuuka langi kaba kabonero akooleka obulwadde, abasawo bawabula nti omuntu afunyeemu enkenyera alina kuddukira mu ddwaliro yeekebejjebwe. Then bwe kiba kyetaaga okujjanjaba then bamuwa obujjanjabi. Kyokka abantu bangi tebamanyi nti n'olulimi luyonjebwa. Oluusi nakyo kisobola okukyusa endabika yaalwo olw'obutaluyonja bulungi. Kyokka wadde guli gutyo, waliwo ennimi ezimu ezikyusa endabika yaazo naye nga si ndwadde wadde okwoleka ekizibu mu bulamu bw'omuntu. Kati waliwo olulimi lwe bayita geographical tongue. Olulimi olwo lubeera ng'oluriko maapu. Olulimi luba ng'olusaleesale. Naye nga telulina buzibu naye luba ng'olusaleesale. Eyo ebeera variation nga bw'onalaba mbu tuli ba kkala za njawulo, so eyo ebeera variation tetubibala nga bulwadde. Kiba kya buvunaanyizibwa okulopa buli kabonero akatali ka bulijjo ku mubiri gwo eri abakugu nga lw'oyinza okwewala n'okulwanyisa endwadde ezimu nga zaakatandika. Jennifer Kabale, agaffe eyo ku Spark TV.